Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Abantu abadde mwebuuza nti WhatsApp yabadde ki? WhatsApp yafunyeemu obuzibuzibu kyenkana ensi yonna yakyankalanye. Ky'oba olaba ng'osindika message nga tezigenda nga bw'olaba, osobola okusindika message nga tezigenda ate naawe tosobola kufuna message n'oba olina enkadde nga tonnaba kuzibikkula tezisobola kwebikkula. Kwegamba yafunyeemu obuzibu kyenkana mu nsi yonna. Naye abagikulira boogedde ne bagamba nti bakola butaweera okubeera nga bagizzaako naye nga yavuddeko yafunyeemu obuzibu. Kye njagadde obbabuulira mmwe abali ku channel yaffe eyitibwa LN, WhatsApp zammwe ezisinga zonna zaavuddeko, nange yange yavuddeko. Batugambye nti kyenkana ensi yonna evuddeko naye ng'obuzibu buvudde waabwe abakulira WhatsApp gye buvudde obuzibu, bali mu kikolako zibeere nga ziddako.